Olwokaano lwa Mawogola North lwavuganyizibwako abantu 7 nga Soda Ine Kaguta ye yalangirirwa ng'omuwanguzi ku bululu 1,189 n'addirirwa Jet Tumwebaze owa Independent eyafuna obululu 626. Angela Kigonya owa DP n'afuna obululu 259. Munna NUP Idi Semata yafuna obululu 282. Francis Kigongo owa FDC n'afuna obululu 89 ate Elias Moses owa PFF n'afuna 68. Ezra Twine owa Independent n'afuna 42. Wabula abalonzi mu ssaza lino erya Mawogola North balumirizanga Sodo bwe yali emabega w'effujjo eryabakolebwako nga bangi baakubwa emiggo ko n'okusibwa. Mumukuba amasasi era nawanika emikono bweki ne mbagamba oba munzite. Abantu baffe baatiisibwa nnyo balaba ekintu kye bali balabangako olutalo lwennyini emmundu ne zifuuka emmundu naye bankwata ku makya ssaawa ng'emu n'ekitundu kulokugulu okulaba nakati kuzimbye kukyazimbe okiraba nebankuba omuggo nagenda okukuba omwana musabanyi wange omuggo nengukwata omuggo naguta nadda emabega nakookinga embunu okunkuba amasasi abantu ne bawogana abantu ne bankwata ne bandemerako ono munene agamba nti kuba nakuba amasasi 3. Sodo yaleeta majeege ge gamulonda n'akitula abantu n'abambaza obukookolo nga ne muliraanwa we ow'enkwe yayisibya akakookolo ajja kuba kumenya kutte. Bano bakubidde omukulembeze w'eggwanga omulanga nti bwe kibanga effujjo nga lino teriikome ebyokulonda biwere mu kitundu kino ababaka babaweebwenga buweebwa nga bwe kikolebwa ku ba RDC. Nsaba Pulezidenti akkirize batulondere nga batulondera kaos situkayana. RDC tulabirawo nga baleese. Nange Pulezidenti namuwandiikidde ebbaluwa ajje arabe biki ebigenda mu maaso wa Sembabule. Bw'abanga Sembabule kati yamuleka nga takyafugwa mundu yeefuge Sembabule okulonda kuveewo. Abantu abasinga boolabye wano bali ku police bond. Abamu babadde babayigga buyizi nga byakuttale nga tebakyasula mu maka gaabwe. Babuuka n'ebikomera byabwe ne bagwa mu ne babayigga. Kati ey'embeera tetusobola kugikkiriza. Baagala President Museveni alagira amagye okwesonyiyira ddala ebyokwetaba mu kalulu kibayamba okwerondera abakulembeze be baagala. Amagye gava mu kalulu, amagye gakuuma ensalo za Uganda. Kati bano basinzidde wano ne basaba abeeno okuboola omuntu yenna eyabakolako effujjo. Waliwo abaana baffe abali ku byalo baganda baffe ababadde babayambako okukola effujjo lino tubaboolere ddala. Naye ate ekisinga okutuluma nga n'abatuuze bannaffe bennyini abatumanyi nti oyo Maama Betty abamanyi nti oyo gundi be baatuwantisa era ng'abagezi abali waggulu bwe bagamba nze nsaba abantu abo abaatukola ebyo ebintu tubaboole. Ono memba wa Parliament gwe babakakatiseko n'emmundu bw'anaatuuka ku mukolo ng'omukolo mugusiranga mugumulekera nannyini mukolo asalewo omukolo agusigaleko naffe bannannyini abantu oba agusigaleko neki ne kanywa musaayi. Tumwebaze atubuulidde nti yasazeewo okuddukira mu kkooti ng'awakanya ebyava mu kulonda ng'akyesigamya ku kibba bululu ekyalabikira mu kulonda. Ekisooka tugenda mu kkooti okuwakanya obutasoma bw'ono omuntu atwekakaatikako n'emmundu n'amaanyi. Ono omusajja bwe baba bamwagala nnyo abeera omukulembeze bamuwe obwa RDC. Tufubye okunoonya Sodo abeeko by'atangaaza kyokka essimu ze tumanyi nga tazikwata. Kyokka newankubadde guli gutyo nga kyajja awangula akalulu, Sodo yabuulira banna Sembabule nti tebaba na kutya nti kubanga mpaawo omuntu yenna agenda kumutwala mu kkooti ng'awakanya buwanguzi bwe. Abaatulonze tembeera na kutya. Nsituwira badduse bagenze mu kkooti sijui bagenze kijo basibye nga banvuma ebyo biyitawo obuyisi. Yasaba bannakitundu kino bonna okwerabira enjawukana z'ebyobufuzi basimbe emabega w'abakulembeze baabwe olwo Sembabule eryoka etinte. Tugenda okoma wano nga emyaka 5 eweddeko nga temuyina kye mutubanja. Gertrude Mutyaba,
agafeeyo ku Spark TV.